Jendi. Nze Flores Nampigi oli ku BS Telefy na program tuchachanche. Nane kimenye kubera ko TV ya BBS. TV yo Bwakabaka bwa Buganda, TV yo muntu wa bulijjo. Weewaawo kulikayo mukomera. Kuuliza Nampigi. Nango kuulizaago kulikayo mukomera. Wewe bale kujja kunambula. Yo why? Na compostinga bino. Na page baji baba mu kaseera ko walinga to oli mukomera nali siri ku line. Kale mkwano kasana vayo. Kakati esonga jenjagala tuogereko yeno. Eddie Kenzo yavudde n'agamba mu Uganda tetulina ba promoters, tulina ba demoters. Ompulidde? Kwendi mama. Ensonga eyo gyogerako kituufu omusajja kyayogerako? Anti omwami gwe bayita Eddie Kenzo Musuuza ebiseera ebisinga ayogera ebintu nga tamanyi kyayogedde naye oluvannyuma yejjusa kubanga lumu yagambako ko lumu nti bw'okwata omutwalo bw'ofuna omutwalo yaako kanaana otereka akasanvu. Yali awa kyakulabirako. Kaakati nagomba okujja twakwata kalikyuleeta ntugamba oba kalikyuleeta gye yakozesa yali yaawa. Twamaliza tutegedde omwami gwe bayita Eddie Kenzo asinziira ku TV wano ebiseera ebisinga asinziira kubeera mu bintu bya lwali naye omuyimbi enneenya nitugamba ono omuyimbi akoze bapromota 10 naye ebivulu byabwe byakoze 10 bapromota abo Anko Abitex alabika efunyemu obuzibu katono katuterezemu katono tukomyewo. Tubade tukyanyonyola ensonga ya promoter ne ba businessmen ndi kati ba promoter abakola omulimu gwabwe webali madde ku example ya Keti ngejada promotizemu abayimbi kati business side eno yetero gana naye kanko ekyo kulabirako ekirala nalabako Balamu oyo Balamu yes ayina omuyimbi gwe yategeka launchi ye launchi neekola abantu ne bajja bangi naye ffe twali tukimanyi nti yayitakoze ekitakoze ssente naye namubuuza mugenda kukola mutya ne Balamu abantu abazze nga bangi ate ogambo kyanti omuntu batakoze ssente abantu bajja nga bangi abantu engeri gye bajja mu kivvulu ebyo tuli byogerako olulala basobola okujja nga bo we bali naye ng'ensasula eyo ku mulyango Akabitex kati ampadde mukyala Anko Halo nendoza katumwerekereze wali tali bulungi katumale ensonga eno kati madde ku example ya Balamu nti yane kivu kye yategeka eky'omuyimbi omu ne kijja abantu ne kigwa abantu nga bazze bangi ne nga yabayati bakoze ssente naye yali amugambye before nze ngenda kukolera ekivvulu ensi ekwogereko okikube naye tugenda tuula ku mmeeza nzijayo ssente zange wekivvulu ekigwa nina okujjayo ssente zange zentaddemu era baakuba ebivvulu ebirala ebweru wa Kampala waba najjayo ssente ze ng'omuyimbi tasasulwa ngakugamba ogenda kunyimbira wano nyimbira wano nzijayo ssente zange ne mukkaanya ne mutula ku mmeeza ne kiggwa eno maiden concert eno etera okugulawo teba yakola ssente eba ya kupromotinga muyimbi eba ya kusitula muyimbi muteeka waggulu wali kyova bateekamu amasappe mangi bateekamu ssente nyingi buli kyolabawo kiba kyakuzimbisa muyimbi kulagako ne bamuga omuyimbi agenda va waggulu nga kkanga nnyonyi omuyimbi agenda kukola bwati ebyo byonna bimalawo ssente ezandibadde ng'amagoba kitegeeza nti ekivvulu ekiggulawo maiden tekiba kyakukola ki era abayimbi abalina omululu bapromota basanga obuzibu bakolera ezo concerts kubanga ye promoter jagamba omuyimbi nti wano tetugenda kukola ssente naye tugikole tukupushinga ofuko w'amaanyi mu ggwanga then biri ebivvulu ebiddako ebweru wa Kampala bye tujja okukola mu ssente kati omuyimbi waba alina omululu agaana akugamba nekino njagala ssente kiri abantu bayingidde bangi mpa ssente naye promoter aba akimanyi nti kati enkolagana ya promoter n'abayimbi okuteesa okukkaanya ebintu bino yebadde ereese obuzibu abayimbi abamu bo tebabimanyi ye bw'alaba abantu nga bazza alowooza akoze atage n'ulya promoter agamba ngenda sasula mabanja paka mu Juni n'abuuza ate bijja bitya kati bayina bategeeza ebintu bino ate waliwo ababitegeera kyekinnuma nti tuli mu kwogera ko abatabitegeera ne waliwo abayimbi ababitegeera ne bapromota ababitegeera kati kyekinnuma okay
nga sinaleta kibuuzo kyakubiri kansoke nzija okuzaaba kama bange Lubiri Nabagereka Primary School wamu ne Lubiri High School gonna gasangira mu Lubiri Emengo atenga gabwa kabaka kale tubakubiriza abazadde tonoonya somero waludda bweri okutwala ko omwana wano kumpi wakati mu Kampala leto omwana wo bagenda muyigiriza bulungi buli kyolowoozaako ku high school basomesa Lubiri High School basomesa sciences ne arts abana basula bulungi balya bulungi bebaka bulungi security nungi ebitone babikula hakulanya akale kyekimune ku primary byonna bitambulira ddala bulungi igwayagala okumanya ebisingawo okuwandisa abaana ekisoka kugendera ddala maaso yita ku note musanvu noti nyansavu mu 2 ana mu 3 nkaga mu 5 ojja kubeera ng'omanya ebisingawo n'abasimba automotives limited tukyali ku pichipichi ya UG boss gifune gwe wenali eyo nga wandi jetters oba ng'ojeetaaga genda mu ndeeba ku BMK house oba kamo cha opposite ne city oil ojja kubeera nga obasanga genda n'ennanga muntu abantu babiri abakoyimya nga balina nanga muntu zaabwe ebaluwa ya LC ne mitwalo 7 ojja kuvayo ne pichipichi ita ku noti mu 758222 ojja kubanga omanya ebisingawo Katooke Elimu Nursery and Primary School liri Kawempe Lugoba ly'essomero eritendeka omwana n'abangulwa bulungi lino ali abasomesa batendeke essomero alikiriza eddiini zonna atenga ne school fees nsamu bakubireko ku note mu 783 noti 3 ojja kubeera nga omanya ebisingawo big events ekuleetedde Dr. Jose Chameleon banga muje Abitex kwali kale ako Abitex Kuzeeko kati nkuwulira bulungi nange nkuwulira okay ensonga ey'okubiri Abitex nyo omulimu gw'aba promoter mu industry y'abayimbi baffe oba mu industry y'endongo era oba guli ki wanje saimokiriza omwami oyo tumwerekereze waali network temusobozeseza gwanga mje nakusomeza zigenda kubeera nga 10 Feb waliwa cricket ovo erugogo mwene muje gwanga muje agenda tukuba endongo wabula nze ngenda kubaayo era nsobola nyange negata ku bantu bonna mbayita negata ku Florence mpita abantu mwenna mujje tugere cricket ovo ataka sente katono mitwalo 2.5 n'ebiri eyo gisobola bulungi n'abe Masaka wa musobola okulinnya ne mujja kubanga kati wano Chameleon assurance ebeere endongo kiriya bulungi nnyo bw'obozze kunyumirwa Chameleon obeera kushua endongo agirina performance kiriya kati wowe obadde okyaludde osanyuka mu bivulo jangu mu kino ojja ssanyuka ogenda kusanyuka ddala kale ennaku z'omwezi tuddamu tuzinotinge nga 10 omwezi ogw'ekubiri ekifo cricket ovo erugogo wetugenda okubeera ne Dream Africa schools ge masomero mwoteekeddwa okutwala omwana wo gano gagonjula omwana ku mutindo gwa nsi yonna basomesa batendeke atenga ebyendya n'ebyensula birungi ddala bakulaakulanya ebitone by'abaana atenga n'eddiini empisa biri ku mwanjo nnyo ddala amasomero gano gali mu bitundu essomero lino liri mu bitundu ebyenjawulo mu Uganda yita ku noti 393 noti 393 25 56 ojja kubeera ng'omanya ebisingawo omulimu omugaso gw'aba promoter mu industry gweguliwa omugaso gwa promoter kuba kuteekayo bayimbi kubalaba nti omuyimbi asobola okuba ng'ayimba bulungi naye nga tebamulabawo ng'ali awo mu ggwanga tebamulabawo promoter yamuleeta n'amuteekako ettaala oba n'amuteekayo ne bamulaba gwe mulimu gwabwe nti ffe tusobola ne tuyimba omuyimbi n'oyimba naye promoter yalina okusitula n'akugjayo eyo mu studio badde oyimbira n'akugamba kati kankulage ensi kankulage eggwanga kati abayimbi bambi abasinga kyova oluusi balwana ne beetegekera n'okwetegekera nga balaba oluusi nti promoter aganye okujja omugula naye ng'ate kati guno omukisa kankoyose mbategeeze abayimbi abasinga be mulaba bakola ebivvulu nakugamba ko wano ku kivvulu ekimu ekyayiteekeddwa ku Freedom City last year abayimbi be baatukirya promoter
promoters sibe bano baketi abanene babalamu yali munene nnyo ne bamuga kakati twagala tutegeka nti tulina bulungi sente tuteese tutegeke tujja gabana amagoba era ne bategeke launch concert n'endala nyingi nyebwe ruwe kibuga ne bw'otula ewaka ewoba mu studio n'oyinda promoter jewu ayinza obutajja ne bw'osobola okwera ngo oyinamu ku nnyimba ate nga tosobola kuba cricket over tosobola kuba africana naye ng'osobola okuba kangezo obe wa mitanda oba osobola okuba ekabuusu nga promoter ajja bayinza obutaba bali abanene ne wali abatonotono abali wansi nsiko batuukirire ng'omuyimbi mugane tuteese enkolagana eyo kasiteba ng'efa buli lunaku ng'olaba buli lunaku eyongera kufa abayimbi ne promoter ey'okutuula ku mmeeza tukkaanye tuteese ogenda kulaba nga buli kimu kyeyongera kwonoona enkola omukulu Bajjo gye yavuddeyo nayo ey'okutandika ebyaddala si mu bubi naye okay enkola gyavudde nayo y'okutandika okugaba ssente ate nno si kugaba ssente kokka naye nga n'okuvoolamu nako kuwerekera ebintu ebyo okuvoola ekigambo ekyo nze olusikanye nakyo waliwo aboogera amazima buli muntu wayogera amazima yegaba galuma ne bagamba voola ali mu kuvoola naye oluusi baba tebavodde lwakuba ti yebbajja olumu avoola ekirungi okkiriza kati enkola gye yavuddeyo nayo nga promota agula omuyimbi ono simanyi oba nze nkitegeera bubi bwema kitegeera bubi nsaba on correcting promoter ogenda w'omuyimbi n'amugamba oba n'amukubira akasimu n'amugamba nina sheno njagala onyimbireko oba njagala tukole ekintu bwekiti ne bwekiti tewabaawo omuyimbi ono aba tamuwadde ensonga emutegeka aba asinzidde ku mirimu gye gy'akoze kwe kukola ki kwe kumuyita wabanga talina byakoze nga muyimbi nga gwe promoter weetegeka nga weetimba si bwe kiri kakati Bajjo okutandika okuvayo n'atandika okusalira ssente oyo wataano n'owakakadde ono wagundi ono wagundi ekintu ekyo kyogerako ki ekisooka ekinnuma kimu nti Bajjo yeefuula nti ayogerera abapromota bonna naye kinnuma nti waliwo promoters bemmanyi abakola omulimu gwabwe kankuwa ekyokulabirako mundansonyiwa okwogera njo ku babbalamu baketi babaddewo ebbanga kuba bemumanyi naye kankuwa ekyokulabira nti last year Nwagi yaggwa nga Keti ategese Shiba Keti ategese guno omwaka gwennyini Keti yagambye saha ya mulimu ate ojja kugenda ng'era kyokka eri waliyo promoter agamba nze bantama nabiyimiriza n'ebivu naye ate waliyo abalakulaga bo bakyabuukinga bayimbi bakyabuukinga lonchi z'abayimbi Bajjo talina lonchi gye yali abuukinze ya muyimbi jimbulire gy'omanyi lonchi ey'omuyimbi gy'omanyi Saima asobola otunnyonnyola simanyi gisina gye mmanyi nze so kale kinnumwa ku Bajjo n'ensonga eri bweti abayimbi ssente zaabwe zaawukana bojja n'ogamba nti afuna emitwalo 3 asobola okuba nga kituufu gaafuna naye wa kankuwa ekyokulabirako Chosen Beki nze kanjogere ku bemmanyi bentera obuukingira Chosen Beki ayinza okuba ompadde miliyoni 3 n'oŋŋawo oyagala ayimba embaga emunyonyo kati promota naga oyo wa 3 naye ate ne weerabira nti ejjo nayimbidde miliyoni 5 oba nga nfulumyemu Kampala noweerabira nti ate era emunyonyo wennyini awo ngenda kukomawo nsanga omugagga omulala nga yasingako oli yampe miliyoni 4 nga jjo nayimbiddewo 3 era emunyonyo ekitegeera kyegamba nti buli omu ajja ne ssente za njawulo approach yaabwe ya njawulo kati omugagga waba ategese omukolo n'omwavu nga ategese omukolo tolowooza nti bagenda gaba ssente zemu eri omuyimbi kati gwe Bajjo bw'ogamba nti gundi asaana emitwalo 3 tewataddewo kifo ewa oba nnyimbira 3 e Kampala Masaka sijja kuyimbira 3 waliwo n'abatayimba Kampala nga tayimba Kampala teri gye ogenda muteeka Kampala oyina muteeka bweru wa Kampala ng'oba amanyi kuba Kampala weetaaga oyinamu kumaanyi kati nze Bajjo lisiti enagiraba ebimu byali bituufu ebyali ku lisiti by the way bimu byali bituufu nabigikebera nga abamu ssente entuufu naye wa kati ffe abamu twali tumanyi nti zino ssente entuufu naye wa nga tumaliriza Abitex kyagambye nti bagenda kulekerawo okutegeka ebivvulu okumala emyezi 3 okyogerako ki ekyo si kituufu Abitex bw'ayimiriza okutegeka Bajjo n'ayimiriza otegeka oba ne balunywa n'ayimiriza otegeka abalala bajja tegeka kyenagambye nti si buli promoter akkiriziganya ne bano bo bajja tegeka nkunyonyodde nti baketi bakyalanga bivvulu byabwe akulaga nti ne saha agenda kuteeka lonchi kitegeera bo bakyagenda mu maaso ate n'ekirala tukyalaba ebivvulu ku TV wano ku telefone bakyalanga concerts tulina gye tuva okulanga wano egenda mu maaso kyogamba nayo gundi eyagitegesa Abitex kitegeeza nti ye ebivvulu Abitex byateeka agenda biyimiriza ne Bajjo ayimirize ne bapromota abalanzi nina abaana abategeka ebivvulu empigi eyo ba Simon K bali empigi bategeka bakyatimba banners na kakati bali muteeka bivvulu bino bya Bajjo byoboogera tebibakwatako abayimbi bookebera receipt zaabwe ziri bali booked every day bagenda ku performinga chokeno
ono agamba tu stopinze baba yimbi bongera babukinga kitegeza tebikwatagana booking za bayimbi zikyajja ate waliwo ali ku TV agamba fe twalekeddawo tegeka kati abani abali mu kubookinga abayimbi nga tumaliriza ogenda kumpeerayo obubaka obugenda eri artist performers bafa abalungi n'obugenda eri ba promoter bano abalina akakundi kaabwe abo ba promoter fe tubasaba ekintu kimu basebo ne banyabo ekyesente kibeerewo n'ekyo promoting omuyimbi kibeerewo ekizibu kye tulina nga ba promoters betulaba mu Uganda betulina leero kya sente tebalina sente ate ebivulu byetagisa sente nyingi bo ba businessman ajja ne milioni Z5 ayagala ateekemu afunemu 10 capital gwabadde wa milioni 5 ba milioni 10 ba promoter abalina sente ezaddala bo bakyategeka paka kati abatalina sente be bali mukaaba naye tubadde tubasaba muteese n'abayimbi bwoba omanyi tewagenda kukola magoba mugambe tetugenda kukola sente naye tujja kukola ebweru wa Kampala tusobola okusigalawo enkolagana ng'egenda mu maaso kuba ffe tubeetaaga abayimbi tebajja kwetegeka beetaaga ba promoters. Tetugenda kubeera nga tusokawo. Thank you. Omuyimbi ali ati omuyimbi mwongere okumubuukinga tetwagala kuddaano mbw ate twagala sonda sente za kino Chosen Beki mumuwe emikolo ebivulu tetugenda kubeera nga tusokawo webale kujja ne webale kunyuma nange nsabe kyehaga olimba nze Florence Nambija program tutagira tusikana olunaku olw'enkya Lwakutaano nga bulijjo mbagaliza kawungezi kalungi nkola ne Makula Hotel wamu ne bannaffe abakyale nga ttonto kale olunaku olw'enkya Friday zibira saa 11 eza kawungezi ata 10 mpera ba 10 Ssaabasajja Kabaka Wangale.